wano mwali mulowooza tusaaga Obote twamugambanga ng'alowooza tusaaga Amini ne tumugamba Amini genda mpola nga yalowooza tusaaga Museveni naye ne tumugamba Museveni genda mpola nga yalowooza tuzannya tugenze mu deep politics wekaba ka firimu Jingo nga katuddemu agamba katandika butandisi aliyewala sembera kakati kavudde kunyanjura buli yali yebuuza lwaki Kyagulanyi Ssentamu tanalabika lwaki yekwese lwaki tavaayo kakati Kyagulanyi Ssentamu twabategeezaako nti eno gavumenti ya mwami Museveni yagisoma budinda era muli kukichwa babeera baweta koona nga yali mu koona eriddako ne bambuka akasozi nga yali ku kaserengeta akaddako kati waliwo kyemjagadde mbategeezeeko wetwogerera nga gavumenti yavaayo ne yeerangirirako nti ewangudde n'ebitundu 87 ku buli 100 era mbu bannayuganda baajagala nnyo wetwogerera batuula bufofofo era nga tebateredde tebakyanywa mazzi oluvannyuma ya Parliament eya UK European Union okuvaayo nesazaamu okulonda okwali e Uganda lwaki nkuyise kusazaamu yavuddeyo negamba nti okusinziira ku mivuyo egyali mu ggwanga lya Uganda yo tericogonizinga President Museveni nga President eyawangula okulonda kino nga kikyali awo gwe yali yeebuuza lwaki Kyagulanyi Ssentamu tanalabika lwaki yeekweka kakati katandika butandisi eyo no yemu ku nsonga lwaki Kyagulanyi yalina kwekweka eyo bagiyita deep politics nti ng'okulonda kumaze okwetabamu emivuyo gyonna gye mwalaba ebigenda mu maaso okufa kw'abantu okukubwa okusibwa kw'abantu byonna bye muteerabidde Kyagulanyi yali alina kubula bamunoonyeeko boogere kaakati kikomyewo kino okulabika kwa Kyagulanyi mukulinde lwaki kya Parliament yagenze okutuula eya UK nga ku order paper Uganda eri mu kifo namba 2 era ng'ekyasoose ye Irani Omu-Irani kalintaro gwe muteerabidde obulungi addako ye post elections in Uganda threats against the opposition leader Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine nga yali ku order paper namba 2 ekyo no tokiyita kya muzannyo kati oluvannyuma ya Parliament okuvaayo nesazaamu okulonda okwali mu ggwanga lya Uganda neerangirira nti tericogonizinze okulondebwa kw'omukulembeze His Excellency omanyi kati erya Kyagulanyi lyankwata kale okulondebwa kw'omukulembeze eyeerangirira mbu yawangudde mbu Yoweri tibuhabulwa Museveni Parliament yakusazizaamu yagambye yo temubala nga mukulembeze eyawangula kakati omukulembeze eyawangula alindiridde kukola ki kulayira maaso ku lutimbe tetuzannya tetuli ba muzannyo